Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nsaba ekisa kya Katonda kibeere wamu naffe Mwoyo Mutukuvu atukulembere nga tugabana ekigambo kya Katonda olunaku olwaleero era nzikiriza nti n'obubaka obwaleero bujja kubaako gwe buyambako eyo okwongera okunywera mu Mukama Katonda waffe mu kutambulira mu buwombeefu nga tugondera eddoboozi lya Mukama Katonda eryo eryogerera mu mutima gwaffe nga litulaga ekyokukola, litulaga amakubo ag'okutambuliramu, litulaga ebintu bye tulina okwewala era ng'eddoboozi litulaga buli kimu kye tulina okukola mu kiseera ekituufu ng'era gye tweyongera okwewa eddoboozi lya Mukama eryo eryogerera mu mutima gwaffe ne tulaga ekyokukola eddoboozi eryo lyongera okuwulikika obulungi kuba Mukama ayongera okusembera kumpi naffe era Mukama ayita omwo n'atunaazaako ebyo byonna omulabe by'aba aleese kubanga ebyo omulabe by'aleeta bye biggulawo enzigi ezo enzigi omulabe ate mwayita okujja okututuusaako obulabe obw'enjawulo n'obusingako buli lwe tutambulira mu ebyo omulabe by'abataddewo ffe kennyini tuggulawo enzigi omulabe n'ayisaamu ebyo byaleeta okubba okutta n'okuzikiriza okubaako kyabba mu bulamu bwaffe okubaako kyatta ku bisuubizo Mukama bye yatuwa olwo ne twesanga oluusi mu mbeera embi ezeraliikiriza ezikaabya amaziga naye nga ffe kennyini ffe twaggulawo enzigi ezaleeta ebyo nga tebyava wa Mukama Katonda naye nga ffe kennyini twaggulawo enzigi ne zireeta ebyo ebituluma naye nga buli lwe tudda eri Mukama Katonda atunaaza n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo ogwo gunaazaako ebibi n'ekizikiza kyonna omulabe kyaba ataddewo olwo era ne gukomyawo ebyo ebisuubizo bya Mukama omulabe byaba yabba kubanga bwe tutambulira ku kkubo lye byonna abikomyawo era obulamu bwaffe ne buzzibwa bujja kubanga tuba tutambulidde mu Mukama nga tweyawudde ku bintu by'ensi eno olwo ebyo byonna Mukama bye yasuubiza Bayibuli kyegamba kye tuli ekyo kye tuba tugenda okubeera olwo tuba tugenda kufuna emirembe ng'egya Mukama waffe Yesu Kristo gye yatulekera singa ensi bwegiwa bwe tuba nga tetuliira ku mmeeza y'omulabe nga tetuliira ne ku mmeeza ya Mukama Katonda kubanga mu kitabo kya 2 Corinthians chapter 10 verse 21 Mukama atugamba nti tetuyinza kunywera ku kikopo ekya Mukama Katonda ate era ne tunywera ne ku kikopo kya dimoni tetusobola okuteeka okugulu kumu mu bwakabaka bw'ekizikiza okugulu okulala ne tukuteeka mu bwakabaka obw'ekitangaala awo ffe kennyini tuba twerimba ffekka mu mitima gyaffe amazima tuba tugamanyi tusobola okulimba abatwetoolodde ne tulimba oyo yenna abaatulaba naye mu mitima gyaffe tuba tukimanyi nti okugulu okumu tukutadde mu bwakabaka bw'ekizikiza okulala mu bwakabaka bw'ekitangaala okufuna ebyo Mukama bye yatusuubiza tulina kubeera nga tutambulira mu kitangaala ne tuviira ddala mu kizikiza era bwe tuba nga tukyatambulira mu kizikiza naye nga tusuubira Mukama otuwa obukuumi Mukama okubeerawo ku lwaffe ng'era tulina essuubi nti ebiseera ebirungi bijja naye nga tetunnava mu kibi tuba twerimba ffekka kubanga ekyo ekibi kye tuba twesibyeko kye tuba tweremezzaamu ogwo gwe mulyango omulabe w'ayita okubba okutta n'okuzikiriza ekyo ekisuubizo Mukama kye yatuwa weewaawo omulabe abaako bye yabba bye yatta oba bye yazikiriza naye buli lwe tutambulira mu Mukama ne tukomawo Mukama atuzza bujja Mukama azza bujja ebyo ebisuubizo bye yatuwa era biba bijja kutuukirira kasita twenenya ne tudda eri Mukama ne tugondera eddoboozi lye ne tusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima ne tusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima kubanga bwe tuba tetusinzizza Mukama waffe Yesu Kristo mu mwoyo ne mu mazima nga tugondera eddoboozi eryo eriri mu mutima eritulaga ekituufu ekyokukola ne bwe tunaasoma Bayibuli ne tumalayo ebyawandiikibwa byonna ne tunaaweereza mu kkanisa emyaka gyonna ne bwe tunaabeera abamu ku bukiiko obw'ekkanisa ez'enjawulo ne bwe tunaayimba ne tutendereza ne tukola byonna ensi byeraba nti ddala oyo atambulira mu kubeerawo kwa Mukama byakola naye nga tetukulembeze kigambo kya butuukirivu
okuwulira eddoboozi lya Mukama ne tugondera ekyo Mukama mu mutima kyatulaga ekituufu ne tuba nga tulina ekibi kye twesirikidde, tujja kuba nga kye tulina bagiyita ddiini, era nga tumanyi byawandiikibwa, era nga batumanyi ng'abaweereza, naye mu maaso ga Mukama tujja kuba tetulina we tuli, kubanga mu maaso ga Mukama ye Mukama akulembeza obutuukirivu. Obutuukirivu kwe kugondera eddoboozi lya Mukama eryo mu mutima gwaffe eritulaga eky'okukola, buli omu n'omanya nti kati kino kibi, kino kisaanidde mu maaso ga Mukama, wano nno okubeerawo, wano sina kubeerawo, bano nno basembeza, bano sina basembeza, ebifo ebitino bigendamu, bino sina bigendamu. Buli omu mutima gwe ekituufu Mukama akimulaga. Kati mu mutima gwaffe we tuba tugenda okukola ekikyamu era tukitegeera, kati we tuba nga mu mutima gwaffe tetunnasalawo tugoberere Mukama Katonda tweyawule ku bintu by'ensi eno, tuba twerimba ffekka, tuba tulimba abo abatwetoolodde, naye mu mutima gwaffe amazima tuba tugamanyi, era essuubi lye tuba tusuubira nti embeera egenda kutereera nga tetunnava mu kibi, ekituufu essuubi lye liba ffu, era tuba twerimba ffekka. Olwo tuba tetunanoonya Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Oyo yenna asinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima n'ava ku bibi by'ensi eno, mazima ddala amuzuula. We tugondera eddoboozi lya Mukama eryeri mu mutima gwaffe etulaga ekituufu eky'okukola, olwo tugenda kutambula nga tufuuka abantu ab'omwoyo. Gye tunayongera okufuuka abantu ab'omwoyo, Mukama aleeta ebigezo eby'enjawulo, nga buli kigezo kye tuyitako Mukama atukuza n'atuteeka ku ddaala ery'enjawulo n'atugezesa. Kubanga awatali kugezesebwa tewali kibya kiyinza kuteekebwamu mafuta ga Mukama nga tekimaze kugezesebwa. Ekibya kyonna ekiteekebwamu amafuta ga Mukama era ekiyinza okusitula amafuta ga Mukama kirina okuba nga kimaze okugezesebwa. Olwo okugezesebwa tulina okuba nga tuli bantu ba mwoyo, ng'era tutambulira mu mwoyo, nga tugondera eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo liri munda mu mitima gyaffe. Gye tweyongera okwewa eddoboozi eryo ne Mukama ayongera okweyoleka gye tuli. We tuba tetwewadde eddoboozi eryo tujja kuwakanya abaweereza be era tubasekerere, twogere ebyo oluusi bye tutannaba kutegeera bulungi, era tuwakanye n'ebyo bye tuba tutategedde bulungi. Naye we tunaaba abantu ab'omwoyo, Mwoyo Mutukuvu agenda kubanga ayongera okweyoleka gye tuli ng'atubikkulira okubeerawo kwe n'obukule kwegamba n'otukulemberanga, twongere okulaba nti Mwoyo Mutukuvu waali ku lwaffe, kubanga ali munda mu mitima gyaffe, mwayagala okutufuula ennyumba ye, atukulembere ng'ava mu mitima gyaffe, kubanga ffenna atuwadde obuyinza obw'enjawulo, atuwadde obuyinza eri amaanyi g'obwakabaka bw'ekizikiza bwonna. Naye obuyinza obwo tubukozesa tutambulira mu kubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu, era n'ekigambo kya Katonda tukikozesa kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu. Omuntu yenna asobola okugamba dimoni nti genda mu linnya lya Yesu, omuntu yenna alina obusobozi okukyogera mu kamwa, naye ekyo okutuukiriza ekyo kye kirina okukola kirina okuba nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu, nga ffe abakyogera tukulembeddwa Mwoyo Mutukuvu okwogera ekyo. Olwo ekyo ekyenjawulo kisobola okubaawo ekisuubirwa. Awatali kutambulira mu kubeerawo kwa Mukama mu kugondera ddoboozi lye, waliwo ebijjo tutuukako twebuuze naye twakola ki, oba twebuuze ddala Mukama atulaba. Era kijja tuleetera okubeera nti amaaso gaffe tugateeka ku mulabe, ekifo kya Mukama waffe Yesu Kristo atulwanira entalo. Tutunuulire embeera gye tulimu, aye tuleme okutunuulira oyo alwana entalo. Olwo tugezeeko zirwana ffe kennyini, naye nga mutuufu obusobozi tetubulina. Okugeza kambabuulireyo akagero kano, kayinza okubaako gwe kayamba eyo n'ofunamu ekyokuyiga, oba oluusi nga kafaananya embeera gy'oyinza okuba nga oyitamu, nga keefaananyiriza embeera gy'oyinza okuba nga oyitamu. Waliwo abafumbo babiri, omwami ne mukyala we, naye abafumbo bano nga tebabeera bonna, nga baayawukana, naye nga empapula zaabwe bazitaddeyo ez'okwawukana, ez'okudivoosinga, ng'era n'omwana waabwe omu tebabeera naye. Kati ne bagendako ewa pasita omu
mu counseling. Omukyala yagenda yekka omukyala wa pastor, era bwe yatuuka ewa pastor mu counseling ekyobufumbo si kye yayogerako, tyagenda kwawukana ne bbaawe, wabula yagenda ng'ayogera ku mbeera embi, byakola tebitambula, emirimu tegigenda bulungi, abaabanja tebamusasula. Omusumba n'amubuuza ate ebyobufumbo byo biyimiridde bitya. Omukyala n'ambuulira nti omwami namuleka olw'ensonga omwami ankuba, ansamba, anywa nnyo omwenge, ate alina abalala baaganza. Omusumba n'amugamba ebyo mbiwulidde, kakati mbadde nsaba ogende oyite omwami wo ajje mwenna mufune counseling wamu. Era omukyala ono n'agenda n'ayita omwami we, yali tabeera naye yafuna engeri gy'ayogera naye, n'ajja ne bajja ewa pastor. Pastor n'abuuza omwami, obufumbo bwammwe nga tebuli wamu, wali yagadde muddemu mubeere wamu ne mukyala wo? Omwami n'agamba mukyala wange ono mwagala, naye alina ebintu byakola bye ssaagala. Anywa nnyo omwenge, ayagala nnyo okubeera ebweru paka obudde essaawa nga ziyise nnyo, era omukyala ono tawulira, buli kye mugamba tawulira, ate omukyala ono anziramu. Omwami n'agamba ebyo sisobola bigumira. Kakati omusumba ono n'abagamba ekituufu ekiriwo. Omusumba n'agamba omwami, omukyala ono ogambye anywa nnyo omwenge era tawulira, obutawulira buno nga by'omugamba tabiwulira ate era bikola ddi? Omwami n'agamba nti omukyala oyo aba anywedde ku mwenge, ne bw'omugamba tawulira, aba ayagala kulwana. Pastor n'amugamba omukyala oyo, gwe wawasa wamusanga tanywedde mwenge, era gwe wawasa yali tatamidde, era yali akuwuliriza. N'agamba ne omwami, n'agamba ne omukyala nti omwami oyo gw'ogamba akuba, akusamba, omwami oyo mu kumufuna yali takusamba nga mwakalabagana, naye yatandika luvannyuma okukusamba n'okukuba nga bw'oyogera. Pastor n'agamba omwami ono nti omukyala oyo abanywa omwenge ng'omugamba tawulira, si ye mukyala wo, wabula mukyala wo yoyo omutebenkevu omulungi gwe wawasa. Namuga kati essaawa eyo waba anyweredde omwenge taba ye, wabula aba ekiba kimuliko gwe mwenge ogwo, era gwe gumukosa kiri. Omusumba n'amuga mukyala wo talina buzibu, era obufumbo buno buva eri Mukama Katonda, era omulabe amanye ebibala ebirungi ebigenda okuva mu bufumbo buno. Yensonga lwaki aleetawo eky'omwenge, kuba omwenge we gujja omukyala ono tabeera mu mbeera ze eza bulijjo, era ebirungi byonna Mukama bye yamuteekamu oba tosobola biraba ng'anywedde omwenge. Era n'omukyala Pastor n'amugamba nti n'omwami we oyo gw'ogamba kuba n'akusamba si ze mbeera ze, naye omulabe amuleetamu obusungu obw'amaanyi obw'enjawulo, ng'ekyo ekyokulwanyisa kyamuteekamu asobole okutta obufumbo bwammwe. Olwo ebibala ebirina okuva mu bufumbo obwo muleme birabako, kuba omukisa gwammwe Mukama ayagala gubawa nga muli wamu, kuba obufumbo bwammwe bwava eri Mukama Katonda. Okusisinkana teyali accident oba tekyali oba nga si kigendeere, wabula kyawandiikibwa nga temunnabeera na mu lubuto lw'abazadde bammwe nti mujja kufumbirigana, era olusisinkana omuntu bw'ati ne bw'ati alikuyisa mu mbeera eti, era okuyita mu mbeera eno Mukama alibasumulula, era embeera eyo enaabeera kyakuyiga gye muli, era embeera eyo Mukama gy'agenda okukozesa okubatwala ku ddaala eriddako. Ebigambo ebyo abafumbo bino baabiwuliriza, era omusumba n'abagamba okutegeera obulungi kye mbagamba, musooke mujje tusabemu, tusooke tugobe ekinywesa omwenge omukyala, tugobe n'ekyo ekireeta obusungu obuyitiridde ku mwami. Bwe binaagenda mujja kwezuula, mulabe ki kye mulina okubeera, era buli omu yeerabe bw'afaanana nga taliiko dimoni eyo, kubanga n'agamba omwami omulabewo si ye mukyala ono, omulabewo kyekiri ekinywesa omukyala w'omwenge. N'agamba n'omukyala nti omulabewo si ye mwami wo, naye kiri ekimuleetamu obusungu obungi mwe mulabewo, oyo gwe tulina okugoba. Omulabe waffe talina mubiri na musaayi. Era ebammala okusaba, omwami eyasooka nawe obujulizi n'agamba okuva etumaze okusaba musumba n'oteekako omukono
mpulira enjawulo y'amaanyi mbadde nina obusungu bungi ng'omukyala ono saagala namutuula mu feesi naye kati mpulira enjawulo y'amaanyi mpulira nga tusobola okutuula ne tuteesa era n'omukyala naye naawe obujulizi n'agamba omwami wange ono mbadde mutya nnyo naye kati waayogera ndabira ddala nga tuli bawamu nga tukwatagana nga tusobola n'okutuula ne tubaako bye tuteesa ne tuwanyisiganya ebirowoozo kati omusumba n'amugamba kati ono essaawa eno ye mukyala wo Mukama gwe yakutegekera era n'agaana omukyala ono ye mwami wo Mukama gwe yakutegekera nga talina busungu buli era n'abategeeza nti ebyo omulabe byaleeta ffe kennyini ffe tuggulawo enzigi ffe tubaako bye tukola ne tutambulira mu kkubo ly'omulabe ne tuggulawo enzigi omulabe aleetemu ebyo ebituleetera ate okutabula obufumbo bwaffe omulabe abeko kyabba kyatta oba kyazikiriza era omusumba naawe abafumba bano amagezi babeere nga basaba wamu omwami asabire omukyala omukyala asabire mwami we era baavaawo nga basanyufu era oluvannyuma lw'akaba nga baakomawo ne bawa obujulizi ne bagawa okuva lwe baatandika okubeera wamu emirimu gyabwe bigigenda bulungi buli kimu kitandise okutereera mu ngeri ey'enjawulo gye bali batasuubira era ne bakakasa nti ddala Mukama omukisa gwabwe yaguteekawo nga bali wamu ekintu kino nkyogedde olw'ensonga nti wayinza okubaako eyo ayita mu mbeera y'emu era nga omwo oyinza okubaako ekyokuyiga ky'ofunamu akagero akalala akatonotono kakwata ku mukyalo omu omukyalo ono yali afumba mmere ng'alina ka restauranti ke ng'afumba mmere ng'alina n'abaana be 4 naye omukyalo ono n'atuuka ekiseera ng'emirimu gye tegigenda bulungi ng'abeera wamu ne bbaawe ng'era bbaawe naye alina emirimu gye gy'akola n'atuuka ekiseera ng'emirimu gye gya restaurant tegigenda bulungi omukyalo ono n'agenda ne yeewola ssente n'ayongera mu bizinensi ya restaurant bizinensi n'ebeerawo naye nga era tezigenda bulungi ssente nazo ne zifa omukyala n'agenda ne yeewola awantu awalala kwega ne yeewola ku bantu abatuuka ne bawera abantu 4 naye ng'abantu bano bajja babanja ssente zaabwe ne batuuka ekiseera ng'abamabanja babanja nnyo nga n'omwami talina bulungi ssente kwega omwami naye n'atuuka ekiseera n'atya abamabanja bano bajja kujja babaswaze omwami n'addukawo ewaka n'alekawo omukyala n'abaana baabwe 4 naye nga newankubadde omukyala yeewola ssente n'ayongera mu restaurant ze yeewola zaateekamu ze zifa neebuuza nze nabaaki kati ate abeewola nga yeeraliikirira bagenda kujja okumubanja bagenda muswaza bajja kutwala ebintu byo mu nnyumba byonna omukyala n'ategeka olunaku akwate abaana be adduke ave ku kyalo ekyo nga talina ngeri gy'asasula mabanja ssente z'abantu zifa ne bbaawe amudduseeko omukyala ono n'akwata abaana be n'akeera nnyo n'agenda mu kibuga alinye emmotoka agende mu kyalo yeekweka amabanja naye kati aba ali mu kibuga atambula n'abaako omwami omu gwe yasanga n'amubuuza ogenda wa namukyala n'ambuulira embeera ye nga bw'ali n'amabanja omwami ono n'amugana naye waligenzeko ku kkanisa ne bakusabira embeera weeba bwetyo waligenzeko mu kkanisa omukyala ono we yagenda mu kkanisa n'asaba naye ng'era talina bulungi ssuubi ng'alabira ddala alina abaana 4 ng'alaba ekiyinza omuyamba kudduka kgenda mu kyalo kwekweka naye mukyalo ono bwe yali agenze mu kkanisa okusaba ne bamusabira bwe bamusabira edimoni ne zoogera ne zigamba omukyalo ono zaamuteekako omuzimu ogw'amabanja okubeera ng'abeera mu mabanja ekintu ekyo omukyalo ono ne bamubuulira nga bamaze omusabira ne bamugamba emizimu gikwogereddeko dimoni ezigamba zaakuteekako dimoni ez'amabanja omukyalo ono yeewuunya nnyo 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 yali tamanyi nti waliyo ne dimoni ezireeta emizimu egy'ekika bwe kiti egy'amabanja nga ssente ze bakuwaza ezifa era n'asaba pasita amuyambe ayongere okusaba emizimu egyo gimuviireko ddala era omukyalo ono we yawa obujulizi n'agayo ekintu ekyo kituufu gy'abadde era gy'agezaako okudduka okuva agende mu kyalo alina amabanja mangi ge yeewola ku bantu era kati okujja ku kkanisa abadde adduka amabanja agende mu kyalo yeekweke abantu abaawulira ne bamusondera ssente ez'amabanja zonna ne bazimuwa n'eza bizinensi addeyo atandika okukola
naye bwe yaddayo omukyalo ono naye yatandika kubuulira njiri kubanga yalaba ekipya. Amaaso ge yali agatunuliza abamubanja nga buli kiseera baba alowooza agaba bagenda kujja alina obaweereza message yeetonde abagebe bamugumiikirize ng'amaaso ge yali yagajja ku Yesu Kristo atulwanira entalo agenda omuyisa mu kizibu ekyo. Njogedde akagero kano kabeekera gwe kayamba eyo nti ekizibu ky'olina si kyekizibu, si kye tulina okutunuliza amaaso tugatunuliza Yesu Kristo atulwanira entalo nga tugamutunuliza nga twebuuza Yesu Kristo ayagala tukole ki? Yesu Kristo ayagala tutambulire mu butuukirivu. Obutuukirivu kwe kugondera eddoboozi lye eriri mu mutima gwaffe eritulaga ekyokukola nga we tugonderera entambulira mu butuukirivu ekyo ekiri munda muffe kigenda tuvaamu kubanga ekyo ekiri munda muffe webanga dimoni y'amabanja yekulimu oba dimoni ya kintu kirala buli lwotambulira mu butuukirivu egenda olwo omulabe kyaba yakubbako ne kikoma mu bulamu bwo nga gw'otambulidde mu kkubo lya Mukama kyokka oba ojja kubeera mu bulamu bwa njawulo n'abakwetoolodde beewuunye nga ebyeraliikiriza abalala gw'olaba buli kimu kigenda bulungi era obulamu bwo tebusobola kubeera kye kimu ng'otambulira mu kubeerawo kwa Mukama kuba ye atunuulira mutima gwo. Amaaso tugatunuulize Yesu Kristo yekka. Era akagero akalala katonotono kensuubira oyinza okubaako ky'oyigamu ali eyo. Akagero kano kakwata ku mukyalo omu eyafumbirwa nga muto nnyo myaka 18 naye we yafumbirwa bbaawe oluvannyuma lw'omwaka gumu mu bufumbo n'atuuka ekiseera nga takyayagala bbaawe ng'omutima gwawulira tegumwagala kugamba nga weekasa okubeera naye mu bufumbo naye ng'awulira omutima gwe tegumwagalira ddala ng'era aleeta obusongasonga n'abeera mu kyalo myezi 6 n'avaawo n'agenda ewalala nga n'emirimu ayagala gyakusuubula naye nga bbaawe tamanyi omukyalo ono kiki ayinayo basajja balala kiki lwaki tamwagala naye nga naye tamanyi lwaki naye ng'omukyala bambi talina basajja balala naye wabula omutima gwawulira tegwagala bbaawe naye nga tamanyi lwaki naye nga wulira tamwagalira ddala. Nekitwala ebbanga omusajja n'agumiikiriza. Omusajja yali omusabi ng'asaba n'agumiikiriza ng'era ye yabikwasa Katonda. Era olunaku olumu omukyala bagenze ku kyaki ne bamusabira we yaddayo ewaka nga bamaze omusabira ayina esanga alina okwagala kwa bbaawe nga kwegamba nga amwagala nnyo ng'amulaba nga mwami we. N'omwami neebuuza ki ekyabaddewo. Omukyala n'amugamba bamusabidde. Kati omwami kwe kumubuulira nti okuva olunaku lwe baakusabira enneeyisaayo yakyukira ddala. Kati olina okwagala eri omwami wo. Omukyala ono kwe kutegeera nti kirabika waliwo dimoni nga yemulimu nga yemuleetera obutayagala bbaawe. Era omukyala ono n'afukamira neyebaza bbaawe obugumiikiriza okumanya nti ekizibu teyali mukyala we wabula waliwo dimoni eyali emulimu ng'era eyo omusajja naye gye yasabanga Mukama asobole ogijja mu mukyala ono wabula n'atatunuulira mukyala we nga omukyamu wabula n'amanya nti waliwo ekimulimu naye nga bwe kimuvaamu bwe basaba ne kimuvaamu omukyala we mulungi nnyo era obufumbo bwabwe bwava eri Mukama Katonda. Akagero kano nako nkaleese nga ali eyo ng'oyita mu mbeera ezifaananako bwe zityo totunuulira munno ekyo kyakola wabula bikwase Mukama osabe ekyo ekimulimu kiveemu. Bwe kinaamuvaamu ojja kulanga muntu mulungi nnyo mutuula ne muteesa wamu ate nga ne Katonda byagala okugamba agenda bbiisa mwoyo mwami wo ne Katonda byagala okugamba omwami agenda bbiisa mukyala wo nga mutudde muteesa kuba Mukama ye yatandikawo obufumbo era ayagala obeere awo n'omwami wo ne mukyala wo mubeere nga mukkiriziganya. Ekyo nakyo nkireese okutujjukiza nti ebirowoozo byaffe omutima gwaffe tugutunuulize Yesu Kristo atulwanire entalo tutambulire mu butuukirivu buli kimu kijja kubeera kirungi nnyo. Kababeere abo abaweereza omulabe kwegamba abagenze wala mu kuweereza omulabe Setaani nabo Mukama waffe Yesu Kristo ali ku lusegerawo abalindiridde be bakomerawo abaanirize musanyufu Yesu Kristo abaanirize kobe ng'okoze bikolobero ki olina okukomawo wa Yesu Kristo akulinze akulesse ng'okyali mulamu olw'ensonga akimanyi osobola okwenenya okomawo gy'ali akwe mwoyo we akulembere mu buli kimu. Mukama waali alinze buli omu
alinze buli omu amwanirize, kubanga otatambulira mu kubeerawo kwa Mukama ebiseera ebiddako tebigenda kuba byangu n'akamu, okuggyako abo bokka abatambulira mu butuukirivu, abeewaayo ne bafuba nnyo n'omutima gwabwe nga balina ekigendererwa eky'obutaddamu kutambulira mu kwonoona. Abo obulamu bugenda bagondera nnyo, beebo ensi beegenda okulaba etegere nti ddala waliyo Mukama Katonda omulamu, nga embeera abalala bwe bakaaba ye ayitawo bulungi, awali omuliro ye ayitawo, awali embeera embi ye buli kimu kigenda bulungi. Naye nga nabo bajja kuba basasudde omuwendo ogw'okugondera eddoboozi lya Mukama eriri mu mutima eriraga buli omu eky'okukola, buli omu nga limulaga ekirungi kye tulina okukola n'ebyo tulina okuvaako. Mukama Yesu Kristo abeere nammwe, abakuume. Mbaagala nnyo, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, amaaso gaffe, omutima gwaffe tutunuulire Yesu Kristo. Buli kiseera twebuuze ayagala tukole ki mu mbeera yonna. Ekyo ekibuuzo weekyebuuza mu mutima gwo, mazima ddala agenda ekyokuddamu era agenda kiteeka mu mutima gwo, ojja kutegeera kyayagala okole, ojja kutegeera kyayagala oveeko. Ekigambo kebere Bayibuli obonaaba osoma, Mukama ajja kuyisaamu obubaka akulage ekituufu ky'olina okukola okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu, olwo asobole otukwata ku mukono atutambuze ku lugendo olutuufu olw'obutuukirivu. Mukama bakuume. Baagala nnyo.